Yesu Kristo yeebazibwe, bantu ba Katonda abalungi. Babuuzaako linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Yesu Kristo ke kakubo akatono akatwala mu ggulu, era ng'Omwoyo Omutukuvu ye muyambi kakubo ako akatono, ye muyambi waffe, y'ayogera naffe mu mutima. Naye ng'ebintu bino byonna bya ngero. Ekigambo kya Katonda kya ngero, ayogerera mu ngero, kyakwekebwa, kya batono, naye kyakwekebwa okuswaza abagezi b'ensi, batunule nga tebalaba, bawulire nga tebategeera, era bo bwe baba nga bakulembera abantu mu maddiini, mu byobuwangwa, basuubire nti be balaba era be bamanyi ekigenda mu maaso. Naye Kristo w'amala okujja mu mutima gwo, ate ggwe amaaso go ne gazibuka ne galaba, era n'owulira mulinga oli mu kumulisibwa, ng'omulisibwa amaaso g'omutima gwo okumanya essuubi ery'okuyita kwe nga bwe kuli, gw'owulira ng'omulisibwa. Kati w'omala okubaako by'otegedde, n'olyoka otegeera nti bali be bamuzibe, be twali tulowooza nti balaba, era ensi yonna bemanyi nti balaba. Kyova olaba Yesu yayogera mu Yokaana 9:39 n'agamba zze olw'omusango, bamuzibe balabe, ate abalaba bafuuke bamuzibe. Bantu ba Katonda abalungi, w'owulira okubikkulirwa Mukama kw'atuwa, otegeera nti bannaddiini bamuzibe, otegeera nti bangi bamuzibe, naye tebakkiriza nti bamuzibe. Era ne Yesu Kristo bwe yali ayogera n'Abafalisaayo mu Yokaana 9 olunyiriri okutandikira ku lw'anaawo, ne bamugamba ky'ogamba naffe tuli bamuzibe. Yesu n'abagamba nti oba bagamba nti balaba, omusango gwabwe kagusigale, kubanga baali balina okukkiriza nti tebalaba, Kristo n'abazibula amaaso. Bino ebintu bya lugero. Amaaso ge boogerako mmeeme, si mubiri guno, mmeeme. Kuba ffe tuwangula mmeeme, na buli kigambo Yesu kye yayogera kiwangula mmeeme. Olwaleero tugenda kwogera ku bubaka obw'okukula mu mwoyo. Tugenda kwogera ku bubaka obw'okukula mu mwoyo, paati ey'okubiri. Luli twayogerako ku kukula mu mwoyo, naye ebigambo bino bya batono, by'abo abanoonya obwakabaka bwa Katonda, be bannannyini byo. Era nga bwe twayogera ku ky'okukula mu mwoyo, ne twogera nti omuntu abeera n'ennyonta okumanya amazima, ate ennyonta eyo yekola oluzzi munda mu ye. Yesu Kristo gwe mugga ogujja gunoonya awali oluzzi, era buli luzzi ne lujjuzibwa okusinziira ku bunene bwalwo. Oluzzi olugendamu amazzi amangi, nga lujjamu amazzi amaanyi nga lunene, era lujjuzibwa bingi. Kati oluzzi njogera ku nnyonta ebeera munda mu mutima gwo ey'okumanya amazima, kubanga waliwo atalina nnyonta wadde ku kumanya Katonda. Ye nga w'aba asaba ayagala byansi, asaba mbaga, asaba bya bugagga, ye nga byanoonya, naye nga byonna by'asaba, emmotoka, sima biki, amataka, mu bwakabaka bwa Katonda mu ggulu nga tebiriiyo. Mu ggulu teri mataka. Ate Katonda ayagala obwakabaka bwe bujje ku nsi, byagala bikolebwe ku nsi nga ebikolebwa mu ggulu. Kati ye Katonda ayagala nga bwe bikolebwa mu ggulu, naye ye Sitaani ayagala ffe tukuppe byansi. Bantu ba Katonda balungi, olwaleero ngenda kwogerako bw'oba okula mu mwoyo, engeri gy'otandika okulabamu ebintu mu ngeri y'enjawulo. Otandika okulaba nti ebyakuwandiikibwako bitandika okutuukira mu bulamu obwo, era mu ntandikwa oyinza obutategeera nti ebiri mu bulamu bwo by'oyitamu byebyo Mukama bye yakuwandiikako nti olibiyitamu. Nga bw'olaba Kristo bwe yali wano ku nsi, nga byonna ebyamuwandiikibwako bituukirira. Ye yakimanya nti ebiri mu kugenda mu maaso, kumukwata, kumukyawa, byamuwandiikibwako era biri mu kutuukirira. Kati naffe naawe bw'oba okula mu mwoyo, oyina ebigenda okukutuukako nga bwe weetegereza byakuwandiikibwako,
nga tebyawandiikibwa ku ggwe wekka, byawandiikibwa ku baweereza ba Mukama bonna, era nga bonna bazze bayita mu kyekimu, mu kyekimu, mu kyekimu. Era ne Sitaani naye engeri gy'akema, era asigala akema mu ngeri zeezo, ze zimu ng'okuva ku ntandikwa Sitaani bwe yakemanga, era asigala akema kyekimu. Naye tulina okutegeera ebyama ebyakwekebwa. Ekyokulabirako, olaba Sitaani bwe yali akema Eva, bwe yali akema ne Adamu, yabagamba kulya. Sitaani ye yali ayagala balye, okema kwali kukulya. Okulya kuno kuboogerako kwa mmeeme. Kati ye Sitaani yajja na kyakulya, yayagala balye kyakulya. Ye kwe kukema kwe yaliko ng'akema Eva, ye nga Sitaani amanyi Eva kasita anaalya ky'anaaba alidde ky'ajja okuteeka munda mu ye, ky'ajja okufuuka. Kubanga okulya kw'emmeeme si kwe kuno ng'okulya okw'omubiri. Emmeeme ky'owulira, ky'olowooza, ky'olaba, ky'oyogera, emmeeme eba eri mu kulya. Olwo emmeeme bw'etyo bw'erya bino ebintu bya lugero. Naye nga okulya kuno Sitaani ye kyeyagala abawe kyakulya, abagaye naye ddala ddala. Kale Sitaani yali ayagala balye nga kyakozesa okubeegaana ekya Katonda. Ngaye Sitaani ng'ayagala balaga nti Katonda kye yabagamba nti bwe banaakirya bajja kufa, mazima ddala tebajja kufa, nga Sitaani ky'ayagala. Nkubuulira kino olabe nti Sitaani bw'atyo wajjeza akema n'okutuuka olwaleero ye ali ku kyakulya naye kya mmeeme. Kyenva njogera bino nti mu lugendo lwo ng'okula mu mwoyo ogenda kutandika weetunuulire, obeere ng'ofaayo biki emmeeme eyo by'ogiriisa, biki by'owuliriza, biki by'olaba, biki by'olowooza. Bw'owuliriza ekigambo kya Katonda, emmeeme eba eri mu kulya. Kati wano tugenda kwetegereza Sitaani ye yakema na kyakulya n'agamba Eva alye, nga Sitaani amugamba w'onaalya kwegamba ojja kuba nga Katonda. Okulya kuno Sitaani ye kwe yakozesa nga kwayagala Eva alye. Si ku Eva yekka, naye Sitaani okukema kwe kwonna, jjukira bwe yagamba Mukama waffe Yesu Kristo amayinja agafuule emmere. Era n'omuweereza wa Mukama gwe nabadde njogera naye ku nsonga bw'eti, era naye n'anzijukiza n'aŋŋamba olaba Sitaani, n'agamba ne Yesu amayinja agafuule emmere, ng'era Sitaani akema kyakulya ky'anoonya Yesu ateeke munda mu ye, nga kiri kivudde wa Sitaani. Mu bufunze amuwulirize. Bw'owuliriza ekigambo kya Katonda oba oli mu kulya. Kati Sitaani kye yali anoonya oli aweeyo omutima gwe amuwulirize. Kati mu kuwuliriza ye Sitaani ateeke ky'ayagala mu mutima gwe. Emmeeme yaffe bw'etyo bw'erya. Kati Sitaani ng'agamba Yesu nti kyusa amayinja ago gafuuke emmere, nga ky'anoonya era ng'olaba okukema kwe kuli ku kulya, nga mu kulya kuno ye Sitaani w'amanyi wano nti singa emmeeme enaalya Sitaani ky'aleese, emmeeme egenda kuba ewaanyisizza obusika. Obusika bwe twalina obwakabaka bwa Katonda, awo Adamu we yawaanyisiza kasita yalya. Kasita yalya ne Eva n'alya ne Adamu n'alya, awo baawaanyisa ne bafiirwa obwakabaka bwa Katonda, ne bafiirwa ekitiibwa kya Katonda. Awo Kristo kyava ajja mu ye tufune obwakabaka bwa Katonda. Ebintu bino biri mu ngero. Jjukira Esawu yafiirwa atya obusika bwe? Kyali kyakulya. Nkubuulira kino olabe patani eno nga bw'ejja, tukikomyewo olabe mu bulamu bwo patani eno nga bw'egenda, otegere nti naawe by'oyitamu byakuwandiikibwako. Kubanga n'olwaleero naawe Sitaani alina kyakugamba olye emmeeme eyo. Sitaani alina by'ayagala owulirize, alina by'ayagala olowooze, alina by'ayagala osome. Kati mu kukola ebyo oba oli mu kuwuliriza ddoboozi lya Sitaani naye ali mu kugamba nti ddya, kuba emmeeme bw'etyo bw'erya, by'olaba, by'owuliriza, ebifo by'ogendamu, emmeeme bw'etyo bw'erya. Kubanga mu ntandikwa Adamu yali talina kutuuyanira kyakulya. Mu ntandikwa Adamu nga wakitangaala ng'alinga bamalayika, Adamu yali alina kulya kuva eri Katonda. Katonda ye yali amuliisa, nga bw'olaba nti omwana wabeera mu lubuto ne Adamu bw'atyo bwe yali
yali teyeesalirawo nga Katonda kyamuwa. Naye Adamu amala kwonoona, Katonda n'alyoka amugamba nti ekyokulya ojja kijjanga muntu naye mu ntandikwa wonna Katonda yali alina okumuliisa. Kati ky'oba olaba Kristo ye bw'ajja n'agamba nze mugaati gw'obulamu, nga olwo Katonda ali mutuliisa, ali mukuwa Adamu kiri Adamu kye yeekutulako, nga Katonda kati mu Kristo mwatugamba nze mugaati gw'obulamu, asobole okutuzaayo nga Katonda yatuliisa nga kye kigendererwa. Naye Katonda agamba Adamu nti ekyokulya ogenda kukijja muntu. Katonda aba ayogera na mmeeme, era ekyokulya ekyayogerako ye Kristo gwe mugaati gw'obulamu, kyekyokulya ekyayogerako agenda kukijja muntu. Era kyova olaba nti kati olwaleero bw'oba onoonya Katonda, bw'oba onoonya omugaati ogw'obulamu Kristo, we tulabanga mu Matayo 11:12 woogera ne wagamba nti okuva mu biro bya Yokaana Omubatiza okutuusa leero obwakabaka obw'omu ggulu buwaguzibwa butwalibwa na kuwaguza, era n'abawaguza babunyaga lw'amaanyi. Olaba nti kati ekyokulya eky'omwoyo tetukifuna mangu we tutyo nti wabula lw'amaanyi. Lwaki bagamba nti okuva mu biro bya Yokaana Omubatiza? Nakyo kya lugero, kubanga Yokaana Omubatiza ye yakulembera Kristo, era ye yamusongako n'agamba mulabe omwana gw'endiga wuuno. Ye yamulaga abo abantu ne bategeera nti Yesu yaliwo ng'atambula naye nga bonna tebamumanyi. Yokaana ye yamusongako n'abagamba wuuno, era abagoberezi ba Yokaana badisayipuli be baasooka okudduka ne bagenda ne bagoberera Yesu Kristo. Kino kya lugero. Kati jjukira Yokaana Omubatiza ye yalaga abantu Yesu Kristo. Kati Yokaana Omubatiza gwe njogera ku Mwoyo Mutukuvu ali munda mu mutima gwo. Ye yakulaga Kristo, yalumiriza n'agamba ekyo kiva eri Katonda. Ye yakumanyisa nti Kristo gy'ali, ye yalumiriza munda mu ggwe. Kati we ŋŋamba Yokaana ndi mu kwogera ku Mwoyo Mutukuvu ali munda mu ggwe. Ly'eddoboozi eryogerera mu ddungu nti tereeza ekkubo, ye Mwoyo Mutukuvu ali munda mu ggwe. Yokaana Omubatiza lugero yakulembera Kristo, ye muyambi eyatulaga n'asonga nti Kristo yoyo. Kati Omwoyo Mutukuvu gwe njogerako. Eddungu Yokaana lye yatambuliramu boogera ku Mwoyo Mutukuvu ali munda mu ggwe. Eddungu liri munda mu ggwe mu mutima gwo. Nga olaba eddungu eribeeramu emisota, weribeeramu ng'oteri bulamu, ebyo biri mu mutima gw'omwana w'omuntu nga teri bulamu. So nga omusana mungi nnyo, ekigambo kya Katonda weekiri, naye bangi tebakikkiriza, tekiyingira munda mu bo ne kitabagasa. Kati we bagamba nti okuva mu biro bya Yokaana Omubatiza okutuusa olwaleero obwakabaka bw'omu ggulu buwaguzibwa, n'abawaguza babunyaga lw'amaanyi, bategeeza okuva lwatandika okutegeera Mwoyo Mutukuvu munda mu ggwe. Kuba atannaba kutegeera Mwoyo Mutukuvu nti ayogera naye, oyo talina we yaatuuse, tannatuuka mu biro ebyo bye boogerako ebya Yokaana Omubatiza, agenda okusonga ku Kristo. Omuntu otandika okugoberera ku Kristo, boogera ku Mwoyo Mutukuvu ali munda mu ffe, yakulembera Kristo agenda kujjula mu ffe mu bujjuvu bwe. Naye nga tanneeraga ajjule mu bujjuvu bwe, Omwoyo Mutukuvu ye muyambi, y'ateekateeka. Gwe twogerako Yokaana Omubatiza, ebintu bino bya lugero. Gwe bwogerako eddoboozi eryogera mu ddungu nga liteekateeka, nga lyogera tereeza ekkubo, ajja. Kati Omwoyo Mutukuvu mu ffe yali mu kuteekateeka Kristo ajje ajjule mu ffe, ye Mwoyo Mutukuvu. Kati ebintu bino bya lugero nga bw'olaba nti kankuwa ekyokulabirako. Kati oyinza okubeera awo, kuba bw'okula mu mwoyo olina ebintu by'otandika okwetegereza munda mu ggwe, olina by'otandika okwetegereza, naye omwoyo n'atandika okukulaga nti kyusa engeri gy'obirabamu. Kati ebiseera ebisinga bw'oba okula mu mwoyo, oba abooluganda oluusi bayinza okugamba tugende oba kulima bijja, tugende oba mu mikolo gy'ekika, tugende mu bino na bino na bino, ebyo byonna ebyobuwangwa, nga togenda. Ne bakukyawa nnyo, ne bagoba ewaka. Kati gwe n'obeera awo n'ogamba ne maama wange
ne taata wange ne baganda bange ne ssenga naani gwe ng'oli awo oli mu kwebuuza naye ate Katonda kumbe ye ayagala kukulaga nti ebyo by'oyitamu byakuwandiikibwako si ggwe osoose. Jjukira Joseph ne baganda be. Joseph ne baganda be olw'ebirooto bye yaloota nga Katonda bye yamulaga, baganda be ne bakyawa Joseph ne baagala n'okumutta ne bamutunda. Ekintu ekyo kikulaga ki? Katonda yayogera naye, baawakana baayagala n'okumutta. Kati ate ggwe oli mu kwewuunya lwaki famire yo, lwaki be wakuŋŋaananga nabo tebakyakwagala. Ekyo kyakuwandiikibwako nga bwe kyayiwani. Joseph mulembe gwe ye yakitegeera, ne Dawudi yakitegeera. Samwiri we yagenda ewa Jesse taata wa Dawudi n'amugamba ayite abaana be bonna, Dawudi tebaamuyita. Kabonero kalina kye kategeeza. Nga naawe leero w'oyinza okgenda ewammwe ne bayita abantu bonna ggwe ne batakuyita. Dawudi tebaamuyita, Jesse taata we teyamuyita. Ng'ate Samwiri yamugamba yita abaana bo bonna. Era Dawudi teyamuyita, Samwiri n'agamba tewaliyo asigaddeyo. Kabonero akalaga nti famire naawe tebagenda kwagala. Tebagenda kwagala. Jjukira Abrahamu, Katonda amugamba ave mu nnyumba ya kitaawe agende. Nkubuulira ani ndekaani? Jjukira Musa. Musa yagaana okubeera mu lubiri ewa Falaawo, okuyitibwa omwana wa muwala wa Falaawo, naye nga mu lubiri waaliwo buli kimu. Kati bino bw'oba okula mu mwoyo naawe otuuka n'okiraba abantu ne bakuvaako ab'eŋŋanda baaki, ebyo bye birina okubeerawo, ebyakuwandiikibwako biri mu kutuukirira. Nga bwe kyali ku Dawudi ku mulembe gwe, ku Musa, ku Abrahamu, naawe wekiri ku mulembe gwo. Nti tugenda kwawulibwa. Tugenda kwawulibwa. Kati naawe mukula mu mwoyo olina w'otuuka n'okiraba mu bulamu bwo. Kati bw'oba tolabye patani eno nga weetambula mu bulamu bwo, ekifo ky'okusanyuka n'oweebaza Katonda ogamba Mukama weebale, ekyatuuka kw'oli ne kituuka kw'oli ne patani emu, n'omanya naawe ekyakuwandiikibwako kiri mu kutuukirira. Ye Kristo bwe byamutuukangako yeebazanga bwebaza Katonda. Era n'agamba Abafalisaayo nti ebyamuwandiikibwako bannabbi biri mu kutuukirira. Era n'abagamba nti ebyawandiikibwa ebyo byogera ku ye. Ebyawandiikibwa byogera ku ye, kubanga ye Kristo yajja mu muzingo gw'ekitabo. Olamba Ebbulaaniya 10:7 Yesu ayogera n'agamba nti yajja mu muzingo gw'ekitabo, mu byawandiikibwa. Kati naawe omala okulaba bino mukula mu mwoyo, otandika okulekerawo okweraliikirira lwaki oli yakukyawa, lwaki baganda bo, n'omanya nti naawe oli mu patani y'emu ng'abaweereza ba Mukama bwe bali. Naawe n'omanya nti oli mu patani y'emu. Ate n'omanya nti eyo gy'oyagala, eyo gy'ova Mukama gy'akujja. Ebintu by'onaasigala nga obyesibyeko nga gye wabijja, eryo ekkubo Sitaani ly'agenda okukozesa. Gwe ogamba nti kaweeyawule ku by'ekika, ku miitingi z'ekika, naye n'osigala ng'olina ebintu byabwe by'okkiriziganya nabyo, olina ebintu byabwe, weeyawula naye n'ovaayo n'ebyabwe. Ebyovaayo nabyo ly'ekkubo Sitaani ly'agenda okukozesa. Ekyokulabirako labira ku Abrahamu. Abrahamu wagenda e Misiri, wagenda ewa Falaawo. Jjukira Abrahamu atya okubuulira Falaawo nti Saara mukyala we, kuba yamanya wanaayogera basobola omutta nga baagala Saara nga bamwegombye. Abrahamu teyasooka kwogera nti Saara mukazi we. Naye okusoomoozebwa Falaawo kwe baafuna, baategeera nti okusoomoozebwa kwe bayina kuzze lwa Abrahamu. Ne bamubuuza naye kiki? Oluvannyuma Falaawo n'ategeera nti Saara mukazi wa Abrahamu. Era Falaawo n'abuuza Abrahamu, lwaki tewayogedde? Jjukira Falaawo yali amaze okuwa Abrahamu ebirabo nga mulimu n'abakozi abanaamuweereza, byonna nga Falaawo yawadde Abrahamu. Kati we yamala okutegeera nti Saara mukazi wa Abrahamu, Falaawo n'abagamba bamuviire. N'agamba Abrahamu aveewo. Era Abrahamu ng'alina okuvaawo, naye Abrahamu okuvaawo agenda n'ebirabo Falaawo bye yamuwa n'abakozi. Omwe mwali ne Hagga eyazaala Isimayiri.
Kati okirabe nti Hagga yajjanga kirabo okuva ewa Falaawo, ate Sitaani n'akozesa oyo yennyini okuzaala Isimayiri eyalwanyisa Isaaka. Kati kino nkikubulira kulaga nti n'eyo gye tweyawudde bw'onaaba ng'okyalina bye weekwatiddeko nga byabwe, ly'ekkubo Sitaani lyagenda okukozesa. Ly'ekkubo Sitaani lyagenda okukozesa kubanga Mukama atulaga mu Ezeekeri 29:3, Mukama atulaga mu Ezeekeri n'alaga nti oyo Falaawo gwe gusota. Falaawo akutte ebirabo, akutte abakozi awadde Abulahamu. Ne Haggari mwajjidde. Era ayamaliriza yazadde Isimayiri, omwana yalwanyisa ennyo Isaaka. Kati njagadde kulaga nti eyo patani bwetyo bweri. Kati gy'okoma okukula mu mwoyo, ekyo ogenda kiraba nnyo nti bagenda kweyawulirako ddala ddala. Kati ye Sitaani kyayagala oleme kulaba nti gwe byakuwandiikibwako bibiri mu kutuukirira, otandike kweraliikirira ogambe ne gundi nankyawa, ate ne gundi nankyawa, ne taata wange nankyawa. Noono ekyo bwe kityo bwe kiri. Naye ate newankubadde bakukyawa, Mukama alina by'atulaga. Joseph baganda be gwe baatunda e Misiri, baamaliriza ye enjala we yagwa ennyingi ennyo ku nsi yonna yonna, Joseph e Misiri nga yalina emmere. Bino ebintu bya mwoyo, boogera ku mmere ya mwoyo. Gwe beeyawuddeko, gwe balabanga gwe atayagala bya kika, atayagala bina, atayagala biri. Naye ate ku njala y'emmere ey'omwoyo eri ku nsi, gw'ate ogirina mu bungi mu bujjuvu nga Joseph bwe yali, nga baganda be ne batuuka okunoonya emmere. Era njagala kukubuulira, awo boolaba baganda bo baani bonna bonna bweyawulako, olunaku lwe baluulira enjala y'emmere y'omwoyo bagenda kukunoonya, ate lwe balitegeera nti ate gwe ogirina mu bungi. Kati mu kkula mu mwoyo otuuka n'olaba nti zino patani ziri mu bulamu bwo, otandika okutegeera nti kitegeeza nange ebyampandiikibwako bye bigenda mu maaso. Otandika okutegeera ekitegeeza naawe byakuwandiikibwako bye bigenda mu maaso. N'olw'ensonga eyo bantu ba Katonda abalungi, nga bw'olaba nti Sitaani yakosa kyakulya, yakema Eva kulya. Sitaani akema Yesu amugamba amayinja gakyuse efuule emmere olye. Esawu okufiirwa obusika bwe kyali kyakulya, mmere. Naffe olwaleero Sitaani naye alina kyayagala emmeeme eyo olye, alina byayagala owulirize, olabe, alina byayagala osembeze. Emmeeme bw'etyo bw'erya. Emmeeme bw'etyo bw'erya. Naye Mukama agamba Adamu nti ekyokulya ogenda kijjanga mu ntuuyo. Ekyokulya ogenda kijjanga mu ntuuyo. Bino ebintu bya mwoyo. Buli kintu ky'olaba Mukama kye yatonda kirina amakulu agasinga obukulu ga mwoyo, era kirina ekigendererwa kyatuyambako mu kuwangula emmeeme, tubeeko kye tuyigirako mu kuwangula emmeeme. Y'ensonga lwaki olaba leero okuwulira ekigambo kya Katonda eky'amazima onoonya kinoonye, n'onoonya wano n'osale, era n'ogwe okifuna okyawula n'otegeera eno nno emmere. Naye nga tewatula butuuza, wanoonya n'owuliriza kino n'owuliriza n'otuuka n'oyawula. Okutuuka okwawula ekigambo kya Katonda gy'olya n'owulira nti mmere oli mu kwongerwako, oba walya n'endala etali mmere n'osobola okugyawula. Emmeeme y'erya okuva eri omwoyo. Kati ekyokulya kino kikulu nnyo. Buli lw'otandika okukula mu mwoyo otandika okufaayo emmeeme eyo kikyerya. Ensonga lwaki twogera ekigambo ekyo nti musumba? Kubanga omusumba abeera mulunzi, abeera muliisa, aliisa endiga. Era olaba kiddayo ku kulya. Sitaani nga bwe yayagala Eva alye, naffe Katonda ayagala tulye ekyokulya ekiva mu ggulu. Kyova olaba bw'atyo bwe yayagala ensi, yatuwa mugaati gwa bulamu, yatuwa mwana we. Yatuwa mwana we. Era ojjukira we yagamba Peetero, liisa endiga zange, liisa endiga zange, feed my lambs. Kuliisa. Olaba mu kitabo kya Yeremiya, Jeremiah chapter 3 verse 15, agamba agenda tuwa abasumba
abagenda otuliisa, okumanya, okutegeera, kuliisa. Kati wano gye tukoma okukula mu mwoyo olina okufaayo nnyo biki by'oyingiza munda mu ggwe, kubanga nga Sitaani we yagamba Eva alye, naawe ffenna ali mu tugamba ddya kino. Atuteereddewo ebintu by'ensi eby'enjawulo, music biki, buli lw'obiwa obudde n'owuliriza n'olowooza n'obisoma n'okola ki, olwo oli mu kulya. Oli mu kulya. Ky'obulayo Kristo atugamba gwe mugaati gw'obulamu. Naye Kristo bw'ajja ye atuwa emmere tulye, omuntu n'alya emmere y'abamalayika, tubeere nga bamalayika. Oba wasomako mu Zabbuli 78:25, omuntu n'alya emmere y'abamalayika. Yesu yagamba ffe tugenda kuba nga bamalayika, nga bamubuuza mu kuzuukira, ne bamubuuza omukyala oli aliba waani, nga oli yamuwasa n'afa, muganda we n'amuwasa naye n'afa, n'oli n'amuwasa, nga babuuza Yesu mu kuzuukira aliba mukyala waani. Yesu n'agamba ffe tugenda kuba nga bamalayika. Bantu ba Katonda abalungi, tugenda kuba nga bamalayika. Kati bamalayika bo balina ekyenjawulo nti bo bamalayika bwe batuuka ku kyokulya balya ekyo ekyokulabirako. Kati bamalayika bo kye balya ekyo ekimaze okuyita mu muliro gwa Katonda, ekimaze okubatizibwa n'omuliro. Ekyo abadde takimanyi, jjukira ku Manowa taata wa Samusooni, kubanga malayika bwe yajja yalaba maama wa Samusooni n'ayogera naye we yalagenda ewa bbaawe omukyala n'amubuulira nti waliwo omusajja eyayogedde nange n'ambuulira ebigambo we biti ne we biti, n'omwana gwe balizaala alibeera atya, balina mwisa batya. Naye ye Manowa yategeera oyo tabadde muntu wa bulijjo, abadde malayika, era n'agamba omukyala nti waanaakomawo nange mpita njogerendeko naye mulabe. Era omukyala we yaddamu n'asinkana omusajja oyo n'agenda n'ayita bbaawe ajja amulabe. Naye bbaawe yategeera oyo malayika, era ye we yategeera yamugamba bamuwe ku kyokulya, yamugamba bamuwe ku kyokulya. Naye ye malayika bwe baamugaa okumuwa ku kyokulya yagamba ekyokulya bakireete awo ku kyoto awo we bookyera omuliro, era bwe bakiteeka ku muliro malayika n'ayambukira mu ogwo omukka gwe bali mu kwokya ekyokulya, n'ayambukira omwo. Kabonero nti ye talya mmere eno ey'oku nsi, alya emmere eva mu ggulu eyise mu muliro gwa Katonda. Kati ekyo naffe Mukama kyayagala tukole, tulye ekyo ekiva mu ggulu ekibatizibbwa n'omuliro, ekyokeddwa n'omuliro ogwa Katonda. Bino ebintu bya mmeeme bye twogera ku mmeeme, byakwekebwa. Ekyokulabirako ekirala, jjukira Gideoni mu kitabo eky'Abalamuzi essuula ey'omukaaga, soma olunyiriri kuva ku 2 paka nga 22 awo. Eky'Abalamuzi 6 olwabiri paka 22. Malayika agamba Gideoni ateeke ennyama n'omugaati, ateeke awo ku jjinja ku lwazi, era bwe yateekako omuliro ne gulyoka gujja ne gubyokya. Kubanga ye malayika bw'atyo ayagala ekyo ekiyise mu muliro gwa Katonda. Kati olw'okuba Kristo ye abatiza n'omuliro, ayagala naffe tulye ku eyo emmere ey'abamalayika, ekyo ekiyise mu muliro, ng'omuliro ogwo ye Kristo. Bintu bino byonna bya lugero, era Mukama akiraga Dawudi mu Zabbuli 78:25, n'amugamba omuntu alidde ku mmere y'abamalayika. Bantu ba Katonda abalungi, bino bye njogera igwe mu bulamu bwo osobola okubiraba, kubanga oli mu mitendera, oli mukula mu mwoyo. Kati mukula mu mwoyo, Mukama ali mu kuzibula amaaso g'entegeera yaffe. Kati bino byonna bitandika okujja mu bulamu bwo, otandika okulekeraawo okwemulugunya. Lwaki baganda abo tebakwagala? Lwaki kino? Lwaki kiri? Otandika okumanya nti ebyakuwandiikibwako biri mu kutuukirizibwa mu bulamu bwo. Era otandika okumanya nti ekimu ku bintu ebikulu nga tukula mu mwoyo, ki kye tukkiriza okuyingira mu mmeeme yaffe, ki kye tulya. Kubanga ekigambo kya Katonda weekiri mu bungi, bw'onoonya amazima weekiri ku nsi mu bungi. Naye waliwo abawulira naye ng'ekigambo tekibagasa. Nga bw'olaba Yesu Kristo bwe yaliisa abantu 10,000
naye bamala okulya ne bakuŋŋaanya ebisero byonna ne bijjula. Kati okumala okulya ne bakuŋŋaanya ebisero kunkumuka ne bijjula, kabonero nti tebaalya. Nga bw'olaba bangi bawulira ekigambo kya Katonda naye tekiyingira munda mu bo, tebateekawo kukkiriza, kati ne kitabagasa. Ne batuuka ku ssaawa esembayo nga munda mu bo temuli kigambo ekyo kuba tebakkiriza nga tekyabagasa. Kati gye tukoma okukula mu mwoyo tutandika okuyaayaana okulaba nti ekigambo tukiwuliriza kitugase. Kyova olaba osobola okuwulira mesegi n'emirundi 5 n'emirundi 10 n'emirundi emeka ng'owulira obulamu obuli mu kigambo ekyo. Gw'oba owulira obulamu obuli mu kigambo ekyo. Kati ye Mukama ayagala gye tukoma okukula mu mwoyo twongere okwetegereza biki bye tulya, biki bye tuyingiza munda mu ffe. Kubanga naffe we tufuna emmere ey'omwoyo munda mu ffe, naffe Mukama atukozesa okuliisa abalala. Kristo aliisa abalala mu ffe. Kyekyo Mukama kyayogerako mu ngero 10:21 ng'ayogera ku kamwa ak'oyo engero 10. Ojja kusoma engero 10:21. Katonda ng'ayogera ku ey'Oluzungu egamba lips of the righteous feed many. Kati ye Mukama ng'ayogera akamwa k'oyo omutuukirivu kaliisa bangi. Naye boogera ku kigambo kya Katonda akamwa ke kaliisa. Boogera ku kigambo kya Katonda. Kati naye w'obuulira enjiri oba obeera naawe oli mu kuliisa. Era gye tukoma okukula mu mwoyo tutandika okumanya nti mu mwoyo twegomba kyakulya na kyakwambala kyokka. Ekyo ekiri mu Timoseewo 1:6 nti we tuba n'ekyokulya n'ekyokwambala bitumalenga. Bintu bya mmeeme bya mwoyo. Era mu mmeeme bw'ofuna ekyokulya n'ofuna ekyokwambala biba bikumala. Kyova olaba tulina okuba nti oyo alina enjala ne tumuwa ekyokulya, enjala ey'omwoyo. Enjala ey'omwoyo. Kati bino bye tukola mu mubiri biba bituukiriza kiri, bitulaga kiri. Era bingi ebyakolebwanga byalinga bya kitundu nga biteekateeka Mukama aleete ekirambo ekijjudde. Ng'ekigambo okijja ekirambo ekijjudde eby'ebitundu nga bivaawo, bye twategerako ebitundu kati nga tutegeera mu bujjuvu. Kati bino bye twogerako gwali mu kukula mu mwoyo otuuka ekiseera n'otandika obbiraba. Engeri gye tulaba n'ekyukira ddala. Engeri gye tulaba ekyuka nga si eya bulijjo. Gw'otandika okulaba nti bingi ebyayogerwa biri mu kutuukirizibwa munda mu bulamu bwo. Gw'obiwulira nti biri mu kutuukirizibwa, okwawulibwa, okulya. Katonda atunula nnyo biki bye tulya, biki bye tuyingiza munda mu ffe. Kyova olaba Mukama atuwa ebyokulabirako. Kati ng'olugero lwa Gideoni. Olaba olugero lwa Gideoni, Mukama yali atulaga ekikwatagana n'ekyokulya eky'omwoyo. Ng'awo Mukama waatwawulira. Njagala kukubuulira nti abo bangi famire zaabwe ze baakyawa oba emikwano nga tonnawulira mazima mwali kimu ng'era mutegeeragana, naye ekyokulya eky'omwoyo kye kyabaawula. Nga bw'olaba Gideoni bwe yali agenda mu lutalo, kubanga jjukira Gideoni ali mu kitabo osobola okusoma ekitabo mu Kyabalamuzi essuula ey'omukaaga awo wonna essuula ey'omukaaga binnya boogera ku Gideoni. Gideoni ono jjukira atandika n'abasirikale 3,200 naye beesala ne bagenda nga bakendera paka ne batuuka mu 10,000. Kaali kabonero naye nga mu nkomerero ekyabaawula kyali kyakunywa. Katonda we yagala Gideoni abatwale bonna abatwale ku mugga mu kunywa amazzi. Era batuukawo bonna ne bafukamira, naye abamu ne banywesa kamwa, abalala ne basena n'engalo nga banywa. Mukama n'agamba abo bonna abanywedde n'akamwa ku luzzi nga olaba embwa ng'eteeka omumwa mu mazzi n'enywa, n'agamba bonna baakusigala.
bonna bonna baakusigala. Kati ekyo kikulaga nti we kituuka ku kulya ekigambo kya Katonda, Mukama yeekenneenya nnyo, okyaniriza otya munda mu ggwe, emmeeme ye ekyaniriza etya. Era njagala kukubulira nti bamalayika bangi batunula, abali mu ggulu bangi batunula ng'owuliza ekigambo kya Katonda, n'obeera wekkaawo ng'oli mu kusoma Bayibuli, n'obeera ng'ofumiitiriza ku kigambo kya Katonda, bakutunuulira. Ne bwe batunuulira munda mu mutima balabe ekigambo okikkiriza kiyingidde munda mu ggwe, kisobole okugasa. Kuba bwe kiyingira munda mu ggwe, kye kitangaala ekiri mu ggwe, bwe bulamu obuli mu ggwe, kuba ekigambo kya Katonda tekiriggwaawo, kyo tekiriggwaawo. N'olw'ensonga eyo bantu ba Katonda abalungi, byonna bye tula mu Bayibuli, Mukama yabiteekawo ng'atukolerwa, ali mutulukira patani gye tunaagoberera, nga Mukama atuteekerateekera kye tunaagoberera, ng'oyo anoonya alizuula, ng'oyo anoonya alizuula, era alizuula nti ekigambo kya Katonda kiramu, nga bwe kyali bwe kiri ate bwe kiriba. Kubanga bwe tulanga mu Kyabalamuzi 6:11, malayika ng'azze ewa Gidyoni, Gidyoni n'alyoka abuuza malayika nti oba Katonda ali naffe. Mu Kyabalamuzi 6:13, Gidyoni abuuza malayika oba Katonda ali naffe, lwaki bino byonna bitutuukako? Gidyoni n'atandika okubuuza ebyamagero biri ludda wa bye baayogerangako, nti ne bayita mu mugga ne gweyawula, ng'abuuza biri luddawo ebyayogerangako bannabbi. Olaba mu Kyabalamuzi 6:16, Mukama agamba Gidyoni nti Abamidiyaani ogenda bawangula ng'omuntu omu. Kaali kabonero akalaga nti yeetunuulire ye nga ye, tatunuulira gurupu gy'ali naye, weetunuulire nga ye. Bino byali bisonga ku Kristo, nti ye yekka yekka mu ffe y'agenda okuwangula, ffe tulabe engeri gy'azimbibwa mu ffe. Ye y'agenda okuwangula olutalo, ye yekka yekka yayanirizibwa mu ggulu. Kyova olabaga Gidyoni nti kyova olabaga Gidyoni mu Kyabalamuzi 6:16 ne bamugamba olutalo luno Abamidiyaani ogenda bawangula ng'omuntu omu, ng'omusajja omu bw'ati. N'ekyo kyali kiranga Kristo, kyali kiranga Kristo nti ye nga ye yekka ali munda mu ffe y'agenda okweŋŋanga omulabe, era y'agenda omuwangula, kuba ye ekyo ekitangaala y'agenda okugoba ekizikiza. Olaba Gidyoni, olaba mu Kyabalamuzi 6:2-22, malayika agamba Gidyoni aleete ennyama, aleete n'omugaati, ne bateeka ku jjinja awo ku lwazi. Omuliro ne gujja ne gwokya ennyama eyo, ne gwokya n'omugaati. Kyali kirina kye kitegeeza nti ekyo ffe kye tulina okulya kirina okuyita mu kubatizibwa kw'omuliro, kirina okuba nga nakyo muliro, nga Kristo mugaati gwa bulamu, nga kye tulya akkiriziganya nakyo, ye naye nga ekyo naffe kye tuteeka munda mu ffe, Kristo ng'akkiriziganyizza nakyo. Kati we tuba tukola mu mwoyo, tutuuka ekiseera nga buli ekikutuukako Mukama akulaga nti tekituuse ku ggwe wekka, wabula n'abaakusookawo nga bali ku kkubo lye limu, kyennyini kye kyabatuukako, kyennyininyini kye kyabatuukako. Kati gye tukoma okukula mu mwoyo, otandika okulanga ebintu byonna byonna mu bulamu obwo nga byonna byonna byakuwandiikibwako. Kyentegeeza byakuwandiikibwako nga waliwo bangi mu Bayibuli baayita mu mbeera y'emu kennyini. Kabonero akalaga nti naawe okubeera mu mulembe guno, naawe ng'olinga bo kye baayitamu, kabonero nti naawe byakuwandiikibwako biri mu kutuukirira. Kati mu kukula mu mwoyo, bino byonna tulina otuuka ekiseera nga obifaako nnyo, biki by'oyingiza munda mu ggwe. Otandika okuba nga obirowoozaako nnyo, n'ekirala otandika okumanya nti Kristo mu ggwe y'agenda okuwangula, era Mukama gw'agenda okuwa obusika. Era engeri gye twanizaamu ekigambo kya Katonda, engeri gye tuyingiza munda mu ffe, kirina amakulu mangi, kubanga engeri gye bali banywamu amazzi, Gidyoni bye yali atwala mu lutalo, Katonda kwe yasinziira n'agamba abo bonna abataanywedde ng'embwa ne bateeka omumwa ku mazzi, wabula abaakozza emikono gyabwe ekibatu ne basena amazzi,
Mukama naga Gideon awo bw'oba ogenda nabo. Kati naffe gy'okoma okukula mu mwoyo otandika okumanya nti si buli ky'owuliriza olina okiteeka munda. Ky'oba Omwoyo Mutukuvu ye abeera waatuluŋŋamye. Okuva lw'atandika okuwulira Mwoyo Mutukuvu olwo watandika okutegeera nti oli mu lutalo lwa mu mwoyo. Sitaani ageza kukutwala mutima gwo nga bwe yagamba Eva nti ddya, naawe ali mugamba emmeeyo ddya kino, wuliriza kiri, kola bw'oti. Awo naawe ali mukugamba nti ddya. Kuba bangi bagamba nze singa nali Eva omusota ne guŋŋamba saaliridde n'aligaanye. N'olwaleero sitaani naawe ali mukugamba ddya kino, ali mukugamba emmeeyo, wuliriza ono music, laba bino, laba biri, laba biri. Bino ebintu bya lugero byakwekebwa. Naye gye tukoma okulaba abaweereza abalala kye bayitamu, tuli mu kuyungibwa wamu nabo. Mu ntegeera, mu kumanya, tuli mu kuyungibwa wamu. Kubanga Kristo ng'akola mu ffe, akaseera ako nga wula mu Efeso 4:13 tugenda kuyungibwa, tugenda kufuna unity in faith, obumu mu kukkiriza. Kati ekimu ebiraga obumu mu kukkiriza kwe kutandika okulaba patani eno nga bw'etambula, ng'ono kye yayitamu, n'ono kye yayitamu, n'oli kye yayitamu. Kati patani eyo otandika ogira nga bw'etambula, naawe n'okiraba mu bulamu bwo, otandika okumanya nti ddala Katonda ali naffe era ali naawe. Otandika okulaba nga bigambo nga bikwatagana. Otandika okulaba nti Katonda waali tatwerabiranga. Era mu kiseera ky'okukula mu mwoyo olina ekiseera w'otuuka nga tokyasalira bantu bonna, tokyabeerawo n'ogamba naye maama wo n'akola bw'ati, senga wo n'akola bw'ati. Gw'oba okimanyi abo si baakukwagala. Ate Kristo gwe baasooka okukyawa. Olw'okuba bamukyawa naffe tebajja twaniriza. Naye engeri gye beeyisaamu era ekwataganira ddala n'Abafalisaayo nabo engeri gye beeyisangamu, naye ekwataganira ddala. Kati mu kukula mu mwoyo ng'oyogera n'Omwoyo Mutukuvu ng'ayogera naawe mu mutima gwo, olina okubanga omanya nti gy'okoma omugondera gy'okoma okutambula ebigere ng'odda mu maaso. Gy'okoma okugondera Mwoyo Mutukuvu munda mu mutima gwo gy'okoma okutambula mu kakubo akakatono nga weeyongera mu maaso, nga weeyongera mu maaso paka ekigendera ku Kristo w'anajjula munda mu ffe. Kati bino gy'okoma okukula mu mwoyo ogenda kutandika okulaba Bayibuli nga olina patani z'owandiika, n'olaba ono yayita mu kino, n'oli n'akiyitamu, n'oli n'akiyitamu. Kati naawe ebyo otandika obyekenneenya munda mu ggwe mu bulamu bwo, n'ofuna n'obuvumu n'ogamba ne gundi bwe yali, n'omulembe guno we guli, n'ogwaffe bwe guli. Nga bw'ola Josefu bwe yali, enjala yagwa mu Misiri, yagwa mu nsi yonna, naye Josefu ng'emmere ayina mu bungi, ng'era abalala bonna bajja weggula. Naye mu kiseera ky'enjala, kati ye Mukama aba amanyi nti ye aba ayogera ku mmere ya mwoyo, nti ekiseera kigenda kubaawo enjala ebeerewo nnyo ey'emmere y'omwoyo. Era yakiraga ne Amosi, tiwalibeerawo enjala, naye enjala eyo nga ya kigambo kya Katonda. Kati gye tukoma okukula mu mwoyo otandika okulaba patani zino nga zitambula mu bulamu bwo, otandika ozaawula, otandika okulaba patani zino nga zigenda mu bulamu bwo n'ogamba kino bwe kiti bwe kiri, bwe kiti bwe kiri. Mukama atandika okukulaga ebintu eby'enjawulo n'ebyobadde otya ogenda okulaba bikakkana. Nga Gideon bwe yali agenda mu lutalo, yasooka kutya neeraliikirira, naye laba Mukama w'amugamba agendeyo. Agendeyo nga n'olunaku terunatandika, asooka awulire ku bantu baayo. Asooka awulire ku bantu baayo afune obuvumu. Era Mukama n'aga Gideon abo bonna abatya abakankana baddeyo, tebagenda ku lusozi. Baddeyo mu Kyabalamuzi 7:3. Abo bonna abatya abakankana baddeyo. Kubanga gye tukoma okukula mu mwoyo olaba nti Mukama anoonya mutindo. Muyinza okuba muvuddeyo nga babiri gye mwakuŋŋaanira nga mmwe mubitegedde ebigambo eby'okubikkulirwa, naye otandika okulaba nti Katonda ye anoonya omuntu oyo gw'anaakoleramu omulimu gwe. Tali mu kunoonya gurupu y'abantu,
Kinaasinziira buli omu yeewaddeyo kyenkana ki. Katonda anoonya mutindo, anoonya Kristo kweraga munda mu ffe nga kyekyokulya ate kyekyokwambala, ng'era onaaba n'ekyokulya n'ekyokwambala bikumalenga. Boogera ku mmeeme, yeebeera n'ekyokwambala ekyo n'ekyokulya eby'omwoyo. Emmeeme gye boogerako. N'olw'ensonga eyo bantu ba Katonda abalungi, mu kukula mu mwoyo twetegereze biki ebiri mu bulamu bwaffe, tutegeere Katonda nti ye alina ky'atusomesa. Gwe nga tonnakudda okweraliikirira lwaki famire yakuleka, nedda manya nti Katonda alina omulimu gw'akola munda mu ffe. Kuba kati tukimanyi nti w'olokoka ennyonta y'ekigambo kya Katonda ng'onoonya mazima ekuleeta okumanya Kristo. Era okumanya Kristo omutegeera abeera munda mu ggwe, era n'otandika okweyawula ku birala byonna bye walimu eby'ensi, eby'obuwangwa. Kati enkyukakyuka eyo egendera ddala mu maaso, egendera ddala mu maaso. Era weegendera ddala mu maaso olw'otegeera nti Kristo ali munda mu ggwe. Ate oyo ali munda mu ggwe era yoyo yennyini y'omu eyajja ku nsi mu muzingo gw'ekitabo kye boogerako mu Bebulaniya 10:7. Bantu ba Katonda abalungi, bino bye twogerako by'oyo ng'ayatandika dda okuwulira Omwoyo Mutukuvu ng'ayogera mu mutima gwe, kuba yalumiriza, yakkaatiriza kye twogerako mu mutima gw'omuntu. Ng'okuva lwatandika okuwulira Omwoyo Mutukuvu munda mu ggwe, ko lwennyini lwategeera nti eno ensi eri mu lutalo naye lwa mwoyo. Bwe bagamba kuva ku biseera bya Yokaana Omubatiza, kubanga ye yajja yayogera n'agaaba neemuteeketeeke ekkubo, omulokozi wuuyo yajja, ye muyambi. Babeera bakyayogera ku Mwoyo Mutukuvu. Kati bwe tuba nga tuli mu kukula mu mwoyo, tumanya nti ebyo byonna tubitegeera, omutima gwaffe ne guteeka ku nkyukakyuka Katonda gy'ateeka munda mu ffe. Enkyukakyuka eyo okumanya kwa Katonda, okutegeera kwa Katonda, okutya Katonda. Ebyo byonna byebyo Mukama by'atuwa, byemu ku busika Mukama bw'atuwa. Ye kyali ky'amanyi naffe kye tubeera. Ekyo naffe kye tubeera. Kati gye tukoma okukula mu mwoyo, tutandika okwegendereza biki bye tuwuliriza, biki bye tulaba, biki bye twaniriza munda mu ffe. Kubanga buli ky'okkiriza munda mu ggwe bw'otyo bw'olya, ekyo ky'olya mu mmeeme ky'okkiriza kiyingire munda mu ggwe. Kati okwe kulya kwe twogerako kwa mmeeme, mmeeme y'erya. Bino bye tulaba eby'omubiri bituyigiriza kiri, bino biringa kisiikirize, otulaga kiri ekyaddala tuyigireko ekyaddala. Bantu ba Katonda abalungi, nzikiriza nti oyo awulira Omwoyo Mutukuvu ng'ayogera naye munda mu ye ayina ky'agenda okuyiga mu mesegi eno, era ayina by'agenda okwetunuulira mu bulamu bwe. Atandika okulaba patani nga bw'ejja etambula munda mu ye, atandika okumanya nti talina kuva ku mazima Katonda ekigambo ky'abikkulira munda mu ye, kuba ly'ejjinja. Peetero we yagamba nti ye ggwe Kristo wa Katonda, Yesu n'amugamba ekyo tekikuweereddwa mubiri na musaayi, era n'agamba ku musingi ogwo kwagenda okuzimba ekkanisa ye. Yali ategeeza ekyo ekitakuweereddwa mubiri na musaayi, yali ategeeza kubikkulirwa nti ekikubikkuliddwa ye Kristo kw'atadde ekkanisa ye, gwe musingi gw'ekkanisa ye, gwe kikubikkuliddwa munda mu mutima gwo n'okitegeera bulungi, awo Kristo w'atuula, we wali omusingi gw'ekkanisa ye. Ku kubikkulirwa. Bantu ba Katonda abalungi, Mukama bakuume, mwebale kuwuliriza.